wamu nange bwenaffe twolekere mu ggwanga lino erya Iran era nga tugenda kwambukira ddala waggulu eyo mu nsozi mu ggwanga lino erya Iran. Omanyi Iran eno nsi ya nsozi, wabula olwaliro tugenda kuba tukulambuza ekyalo kiramba ekiwuniikiriza, ng'ekyalo kino amayumba g'abantu gaakolebwa mu nsozi. Kale no munaffe y'embeera eyo nga bw'ogenda okulaba. Mu kaseera kano tuli mu bitundu eby'obugwanjuba obw'eggwanga lino erya Iran era nga ewali ekyalo kino ekiwuniikiriza ekimanyiddwa nga Ramanati Takat. Ekyalo ekyogerwako kiri waggulu ddala mu nsozi era ng'ekisinga okuwuniikiriza akasolya k'omuntu lwe lubeera oluggya lw'omulala. Ekyalo kino kya butonde era nga n'ekitongole ky'ekibiina ky'amawanga amagatte ekimanyiddwa nga UNESCO mu mwaka 2021 kyatongoza ekifo kino okubeera ekifo eky'obutonde ekikuumiddwa nga tekitataaganyiziddwa nga kirimu amayumba g'abantu agaasimibwa waggulu mu nsozi ageewuunyisa. Buli nnyumba etudde ku ginnaayo nga zaakolebwa munda mu nsozi eyo waggulu. Kale no munaffe abatuuze bwe batyo bwe bawangaala mu bitundu by'eno. Kitundu kiwuniikiriza nnyo era nga bw'ekitunuulira toyinza kukikkiriza. Kitundu kya butonde wabula amayumba mayitirivu ddala. Kyalo kiramba kyonna kiwangaalira waggulu mu nsozi naye ng'amayumba g'abantu gali munda mu nsozi nga bw'olaba munnaffe. Kyekyalo ekyo ekimanyiddwa nga Ramanati Takat ekisangibwa eyo waggulu mu nsozi mu bitundu eby'obugwanjuba obw'eggwanga lino erya Iran.
CBS FM.